Kale tubalamusako mwina abeekuumidde ku mukuto gwa Day Still Hope abali ku Day Still Hope 2 Edge Media n'emikutu gyaffe emirala Tish TV ne Testimony TV Dreams and Visions. Kama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga obukeeseza nga tukyali balamu si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula olw'omwoyo twanisa okubeerawo okwo era omwoyo omutukuvu jangu otuluŋŋamye byonna bye tugenda okuba nga twogerako twenyika mulagano y'omusaayi ag'omwana gw'endiga mu Kristo Yesu mwana wa Katonda wona tusabidde amiina era amiina. Kale olwaleero tugenda tandika topic oba siri gye tubadde tukola ku Tish. Amwe n'abatugoberera ku mukuto ogwa Tish ndowooza mubadde mulaba ebigenda mu maaso. So twatandika classes oba ebibiina ebyabeegayirizi tuyiga tutya okwegayirira biki byoteekeddwa okumanya ku kwegayirira kuba abantu bangi beegayirira naye nga mazima tebamanyi ki kye bateekeddwa kukola. Abantu bangi beeyita ndi mwegayirizi naye nga mazima tabitegeera kitegeera abo balina okuyaayana ku ekyo ekyokwegayirira tebamanyi wawe balina tandikira tebalina mentorship. Abantu abamu tebamanyi kwegayirira ku lw'obulamu bwabwe ku lw'obuweereza obubaliko ku lw'ekirabo Katonda kyabawadde ku lw'amakanisa ku lw'omubiri gwa Kristo ku lw'eggwanga n'ebintu ebifaanaganako ki weebityo. So olemerera otegeera abamu bakomekereza saala batandisa ozzigula basasula ssente mu bannabbi b'obulimba ne bagula saala naye ng'ate ekituufu gwe mwennyini osobola okuyimirira n'oweegayirira ku lw'obulamu bwo ku lw'amaka go ku lw'emirimu gyo ebintu byonna ne bisobola okuba ng'ate bitereera. So eyo kilaasi twagitandika dda ku Tish TV era mwe abasobola okuba nga batugoberera abatalya school fees amusobola okuba ng'ate mukola ki mutusangayo naye kati ffe abalya school fees ndowooza naffe katutandikire wano tekiri kikeereza ennyo tujja basanga tubayise ki tubayise n'okubayisa. So buli lwakusatu tubeera ne kilaasi naye ebeera mu lulimi lugwira lulimi Lungereza. So osobola okubeera kitundutundu kweyo kilaasi naye oba tosobola olulimi lukutawanya ndowooza tujja kuba nga tutambulira wano. Kale olunaku olwaleero njagala tutunuulire te ebintu biringa bimeka ye bintu biwerawerako tutunuulire ebintu nga bina omwegayirizi byoteekeddwa okuba nga ate otambula nabyo. Mu Luzungu agamba dealing with. So ng'onaayingira mu kwegayirira oba mu kaseera ak'okusaba okutakabana waliwo ebintu by'olina okuba nga ate byo tebikuvaako ng'olina okubeera omwegendereza nabyo bye tugenda okuba nga tetutunuulira mu kilaasi yaffe esoose olunaku ki olunaku olwaleero. Nakale eno vidiyo eyinza okuba nga si ya buli omu eyinza obutakuyamba naye yaabo abalina okuyaayana ate eri okwegayirira. Ekisooka buli w'oyingira mu kwegayirira buli w'oyingira mu kwegayirira manya oli ku diilinga na bulamu oba oli kwasaganya obulamu oba oyo omuntu gw'oli kwegayirira oba gw'oyimiridde ku lulwe oyinza okuba nga oli kwegayirira ku lw'obulamu bwo ate n'ekyokubiri oli kudiiringa oba oli kwasaganya n'ennyini bulamu ye Kristo Yesu. Kubanga osoma ekitabo kya Yokaana 14:6 agamba nze kubo n'amazima n'obulamu. I'm the way, the truth and life. So buli obeera omwegayirizi n'ogenda mu kwegayirira n'otabeera serious n'obizanyiramu n'oba nga tomanyi ki ky'oteekeddwa kukola manya waliyo obulamu bw'abamu bw'oli kuzanyiramu. For instance wali abeegayirira ku lw'abo abatannalokoka
kama abakwatibwa ekisa kama abalokole waliwo Katonda bawadde ekisa ekyo kati buli obizanyiramu waliyo obulamu bw'oli kuba ng'otwa ozikiriza ng'otwala mu geyeena era abantu bangi bazikiridde naye ng'ate omwegayiriza oba abeegayirizi bandibaddewo kye bakola nga we baaliyimiridde mu kituli okusinziira ku Ezeekeri 22:3 Mukama anoonya abanayimirira mu kituli nga singa abeegayiriza abo baayimirira singa wayimirira ku lw'amaka go tegalifudde singa wayimirira ku lw'obuweereza obwo tebwaligudde naye wabizanyiramu tewategeera nti ekyo ky'ozanyiramu bulamu era wabuzanyiramu obulamu obwo bwakolaki bwakubwa tewamanya enkolagana gy'olina kukolaganamu n'ennyini bulamu so that asobole okuba nga azza obulamu mu ekyo ekyali kiweddemu ki obulamu so omwegayirizi yenna ng'oyingira mu kaseera ak'okwegayirira manya bulamu bw'oli kudiiringa nabwo olina okubeera omwegendereza ennyo. Namba 2 oba ekyokubiri kusaba saala ng'omwegayirizi esaala omuzungu akiyita bed chamber of the Holy Spirit. Esaala kiringa kitanda kya Mwoyo Mutukuvu mu bulamu bw'omwegayirizi meaning nti buli woyongera okusaba Omwoyo Mutukuvu ng'ajja ng'awumula ng'akakkana mu ggwe buli w'obivaako obanga omugoba obanga omufulumya obulamu bwo okitegedde obanga omugamba wano tokyalinawo kifo ate buli w'okolawo otyo ebintu byonooneka ne by'obadde osobola bitandika okuba nga bizibu kubanga obadde tobikola mu maanyi go abadde Mwoyo wa Mukama yabadde akusobozesa. So buli w'otamuwa budde buli w'otakola by'ayagala ebimuleetera okubanga abeera mu ggwe n'akakkana afuluma. So omwegayirizi yenna buli w'oyingira mu kwegayirira manya saala ki gy'okola. Abamu tusaba saala za kirogo za kinnanfuusi za mpalana za busungu za butaagaliza za bujja za bukyayi za futwa zange. Kati omwegayirizi tolina kubeera na saala zifaanaganawo ezityo. Manya buli kyokola wano musaala buli kyokola wano musaala mu nsi ey'omwoyo oba wadde oda. So buli wosaba saala ez'ekinnanfuusi oba owadde sitaani opportunity okubanga saala yeeyo amakinga sure eddibwamu kebubeddi. Tusagamba nti oyo gwe nja kukusabira oboneebone anti kati oba owadde omulabe. Omwegayirizi tolina kuba na bigambo bifaanagana byo. Ebigambo byo byonna mu kusaba birina okuba nga biri mu kwagala kwa Katonda. Birina okuba nga biri mu kwagala kwa Katonda. Si nsonga biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwo. Ate kankube ebiseera ebisinga n'omuntu gw'oyinza okuba nga oyimirira naye okwegayirira ayinza n'okukunyiiza nga bunyiiza buli ssaawa nga byakola bikunyiza gy'okoma omwegayirira olaba ayongera kukola manyanga. Okitegera gy'okoma okuyimirira naye ogulaba nga ate alinga atakuliiko. Kakati gwe kyo tekikumala amusobola gamba engeri ono ndinamuyamba teyeefaako kamuveeko oba agwagwe yamanyi nedda. Tulina okubeera beegeneza n'ebigambo bye tukozesa mu kusaba. Buli w'oyingira mu kwegayirirawo otumanya oyingidde mu nsi ey'omwoyo. Ensi etonda, ensi esaanyaawo, ensi esimba.
So buli kyoyogera manya tokkiriza mulabe kubanga yavuga esaalayo. So buli gyokoma okubanga oli musabi kubanga okubeera omusabi kitundutundu ku bulamu bwo. Buli gyokoma okubanga buli ssaawa gwe esaala yemmereyo. Bwe bagamba okusaba babanga bagambya tulye. Naye bangi bamugamba tusabe awo tulowe tujja amasemu we gagira awo okunyiiga omuntu abamu bagera nga ssaawa y'okusaba n'atera otuuka n'afuluma akomawo mumaliriza. Kakati awo obulamu oba otandise okubanga ate obuwaayo mu mikono gy'omulabe Sitaani. Olina okumanya nti omwegayirizi buli lw'oyingira mu kusaba buli lw'otandika okwegayirira okola kye tuyita movement of God nti oleetera Katonda okutambula. Oleetera Katonda okukola. Intercession moves God. Okwegayirira kuleetera Katonda okutambula. Kuleetera Katonda okukola ebintu. Buli gwe weewaayo munda muli n'otandika okubanga okaabirira Mukama, n'otandika okubanga weegayirira. Kankubuulire oba otandise okugamba Mukama kakati Mukama kino kiri. Jjukira buli w'obanga weegayirira omugamba Mukama kino omujjukiza. Mbejjukiza ba Mukama temukola ki? Temulekeraawo. Paaka nga Yerusaalemi agifudde ettendo. N'ogamba Mukama kino kiri. Jjukira ebintu byonna biba biri ku pause. Biba byayimirira. Kubanga yo tokyasaba tokyegayirira ebintu byonna biba byayimirira. Kati buli w'oddamu woti n'otandika okwegayira mu mazima mu mwoyo ng'ogoberera okwagala kwa Katonda. Katonda oba omuleetedde okuddamu okubanga akola ki? Nga watambula. Okwegayirira kuleetera Katonda okutambula. It causes, omuzungu akiyita movement. Intercession moves God. Okitegeera? Kakati ekintu ekirala ky'olina okumanya nti omwegayirizi oba odiiringa na byoto. Buli w'oyingira mu kwegayirira woti manya oba odiiringa na byoto. Kikyentegeeza nti omwegayirizi yennyini alina okubanga ye kennyini ali kyoto. Olina okubanga gwe kennyini oli kyoto. Kubanga ogenda kudiiringa na byoto ebisibye amaka go, ebisibye obulamu bwo, ebisibye ekitundu, ebisibye obuweereza, ebisibye ebyo byoto bya mubi. Kati olina okubanga naawe olina a strong prayer altar. Olina okubanga olina ekyoto eky'obwakatonda ekiri active and effective ekikola. Abantu bamanyi ebyoto bamanyi bya ku church. Buli lwakusatu tulina ekyoto ku church. That's full stop. Nedda olina okuba n'ekyoto personally nga ggwe va ku ky'oku church. Onomalanga genda ku church buli lunaku. Onoofuna obulumbaganyo oba onoofuna ekyetaagisa ng'oli wala ne church ogenda kukola otya. Olina okuba nga olina ekyoto ekiri movable n'ekitali movable. Kikyentegeeza nti olina okuba nga ewaka abantu tebamanyi kigambo kyoto. You have a specific time w'obeera ne Katonda. Ku kyoto kwe tukutulira, ku kyoto kwe tukolera endagaano, ku kyoto kwe tumenyera, ku kyoto bingi ebikolebwa ku kyoto. Okitegeera? Tukolera endagaano ne Katonda. Katonda kwatubikkulira, kwatwambaliza amaanyi, kwatwambulira, kwe tumenyera enkola z'omubi kyoto. Kale olina okuba nga okirina that specific time gwe gy'obeerayo ne Katonda. Ate olina okuba nga oli kyoto ekitambula. Togamba mbeera n'ekyoto buli essaawa 3 ez'ekiro ewaka. Kakati owebiri kusanga ng'oli wala n'ewaka. Olimala kuddayo waka. Kati olina okuba nga olina ekyoto ekitambula. Nga gwe kennyini oli kyoto. Olina okuzimba ekyoto. Omwegayirizi yenna alina okuba nga alina ekyoto eky'obwakatonda. Ojja kusoma I think ekitabo kya Okuva
Exodus 20:24 ojja kubanga ate otegeera kiki tugamba. Kakati ng'omwegayirizi tolina kubanga gwe buli ssaawa buli wogende wa Katonda oba buli wosaba olina okubanga it's all about saying amen. Amen to what you want. Gwe byoyagala byokka buli wogende wa Katonda byoyagala amiina weewaawo kibeewo ekityo Mukama kibeewo ekityo Mukama kibeewo ekityo ng'omwegayirizi ebyo by'abaana abakalokoka. Naye gwe omwegayirizi oba osukkulumyeko si byoyagala byokka by'olina okuba ng'oyogererako weewaawo, wabula olina okuba ng'oyogera ne weewaawo eri okwagala kwa Katonda mu bulamu bwo oba mu bulamu bw'abo abantu b'oli kwegayirira. Sonyi oba okitegeera bulungi. Mu bulamu bwo ne mu bulamu bw'abo abantu b'oli kwegayirira olina okukkiriza okwagala kwa Katonda ne kukolebwa. Sometimes biyinza okuba nga si birungi mu bulamu bwo, biyinza obutaba birungi, naye so long as kwagala kwa Katonda ebeerenga weewaawo. Naye kati ekizibu nti webanga bizeemu okunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, okulumwa, awo weewaawo terabikako. Naye webanga bizeemu kibaka ekiyoole kiikyo kiriwa simanyi, awo weewaawo. Nedda omwegazi olina otuuka akaseera nga niwoba olabanga ebintu bikalubye naye okuba nga kwagala kwa Katonda n'ogamba weewaawo n'okkiriza okwagala kwa Katonda ne kukolebwa mu bulamu bwo oba bw'oyo omuntu gw'oli kwegayirira. Kati abantu bangi boogera ku kwegayirira omwegayirizi, naye ekibuuzo omwegayirizi yaliwa? Kubanga kitubadde tulina otandika nakyo olwawo tutandikidde mu bintu ebirala, naye ate tekijja tugaana kubanga ate twogera ku omwegayirizi yaani. Nagambye ojjagera mu Ezekiel 22:3 ojja okusangira ekyawandiikibwa ekyogera ku mwegayirizi direct. So Katonda okusinza ku kyawandiikibwa ekyo anoonya omuntu oba omuntu oyo yeewaddeyo okusaba ku lw'abo abantu oba ku lw'amawanga. So omuntu oyo oba omwegayiriza oyo yoyo omuntu who pleads beerawo nga yeegayirira ku lw'abalala, ku lw'ebikolwa byabwe oluusi bye baakola oba bitagenda bulungi, era ng'asaba Mukama for his divine intervention. Mukama ayingiremu eyo embeera. Eyinza okuba nga embeera nga yeegaanyi oyo omuntu ayimirirawo nga Mukama sonyiwa olw'eggwanga lino tozekereza twonoonye. Abeegayirizi twalabyeko bangi mu Bayibuli. Tulaba omwegayirizi ng'ani? Tulaba Yesu yennyini ye mwegayirizi omukulu paka nakati. Soma Abaluumi ali kwegayirira ku lwaffe. Omwegayirizi omulala Ezera, tulabako Danieli, tulabako Nekemiya. Abo beegayirira bangi mu Bayibuli bosobola okuba ng'okola ki ng'osoma. Kakati omwegayirizi y'oyo omuntu ateekawo ebibegabega bye olw'abalala, olwa burdens oba burdens mu Luganda kyeki, olw'emigugu gy'abalala n'ateekawo ebibegabega bye n'asitula emigugu gy'abalala nga Mukama gwakozesezza. Ayo nalade ensomesa ku tisho munagamba tetukyetaaga beegayiriza, omwoyo omutukuvu ye mwegayirizi waffe ne ngamba nti olengera owulira. So yoyo omuntu ye ng'asazeewo Mukama amukozesa ku lw'abalala, n'ateekawo okuba kusiiba, n'ateekawo ebibegabega bye, okuba kwegayira n'ateekawo wekiba kiki kyonna ng'asobola okikola mu busobozi Katonda bwamuwadde n'ateekawo ku lw'abalala.
yoyo omwegayirize wetwogerako yeewaayo ku lwashi lw'abalala. Kale njala okitegeere nti okusaba yensibuko y'obulamu n'amaanyi okulaba ng'ebintu bikyuka. Oba oyagala ebintu bikyuke mu bulamu bwo, kyolina okutegeera nti okusaba yegenda okubeera ensibuko y'amaanyi n'obulamu okulaba ng'ebintu ebyo byagala bikyuka. Teri kirala kusaba sala teremwa. Olugotooza mu ssente oba kiki oba olina by'oyagala bikyuke mu bulamu bwo, saala gy'oteekeddwa okuba nga ate okola ki? Onywereza ddala. Ebintu byonna bijja kuba nga bisobola okuba nga ate bikyuka mu kaseera akagere akatuufu akawa Katonda. Omanyi sometimes ekizibu kye tulina nti twagala tusabe kati olw'eggulu tulabe nga bikyuse. Ebyo simba kati kasooli olw'eggulu n'oleeta emmotoka oyagala twale mu katale, tekisoboka. Waliwo process, waliwo emitendera, n'oteekamu obugumiikiriza bintu bisobola okuba nga bikola ki? Bikyuka. Kakati kampumulemu wenkomawo njala tulabe mu luzungu kye bayita factors to consider when entering intercession. Ebintu by'olina okutunuulira, ebintu by'olina okuteekako amaaso w'obanga oyingira okwegayirira. Si byakuva buva eri n'otandika ng'abalala we tukola oba we mukola. Ova eri oyombye, ova eri wenna obadde mu bibyo n'oyingira n'otandikirawo. Abamu batandikira na mu nnimi wakati na baby seng. No. Waliwo ebintu by'olina okutunuulira. Waliwo ebintu by'olina okusaako nnyo amaaso ng'onooyingira mu kwegayirira. Okunaaleetera Mukama okutambula. Intercession which will move God. Waliwo by'olina okuba ng'otunuulira osaako nnyo amaaso. Bintu ebijja kuyamba kasita onoobikola bigenda okuyamba okukula mu mwoyo, okukula mu kwegayirira ne mu kisa. Era Mukama agenda kuba nga akukozesa. Ebintu ebyo biwerako biringa 5-6 bye tugenda okuba nga tutunuulira mu kitundu kyaffe ekyokumeka ekyokubiri. Nagala tutandise class z'abeegayirizi bokka, abo bokka abaagala okukula mu kwegayirira. Nebira tujja kuba tubyogerako as usual topics ez'enjawulo tujja kuba tu-uploadinga. Naye eno class twagitandika dda ku mukuto gwa Tish TV. Era tubadde tugendera ddala maaso tutuuseeko wala naye nevertheless si kikeerezi nnyo abantu abo tujjasobola okuba nga ate tubasisinkana n'okubayisa ate tusobola okuba nga ate tukola ki? Tubayisa. Kakati leero twogedde ku bintu bingi naye ebintu byotalina kwerabira ng'omwegayirizi. Bino ebintu biringa 5 byoteekeddwa okuba ng'otunuulira n'eriiso ejjogi. Ekisooka, bwe oyingira mu kwegayirira manya odiiringa na bulamu. Obulamu obubwo obw'omuntu gw'oli kwegayirira ate ne nnyini bulamu nga ye Kristo Yesu. Kati awo tolina kubanga obuzaabuzibwa kubanga w'okolera ensobi waliwo obulamu obuyinza oddugenda. Ekyokubiri, kusaba. Bwe oyingira mu kwegayirira manya kuba kusaba. Okusaba kyekitanda ky'omwoyo omutukuvu. Buli woolekera okusaba ng'omwegayirizi bingi ebigenda okufa. Bingi ebigenda okuba nga bifa. Bingi nnyo. Twogedde ku olina oba n'ekyoto n'ebintu ebifaanaganako ki weebyo. Akati kaneetoolemu katono. Nkoma njala tutandike ku factors to consider when entering an intercession. Baagala nnyo Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Ffenna tuli beegayirize. Weewaawo tulina okwegayirira okw'enjawulo. Abamu lwa bulamu bwaffe, family byonna naye nga ffenna tuli beegayirize. Kama tuyambe tusobole okuba nga tuzuula ebyo ebirabo by'otutaddemu n'ate n'obwo obuvunaanyizibwa bw'otuwadde tusobole okuba nga ate tubutambuza
ng'okwagala kwe kuli mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde. Amiina era amiina. Kale kaneetolemu katono nnyo ate nja kusobola okuba nga nkomawo tutandikiraawo. Shalom shalom.